Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange era gyesinza obba ng'otuwuliza kola kyamaanyi okukumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV. Mafias Mpuuga wamu ne Abed Bwanika balabiddwako nga basala entotto oba ku guno omulundi babala kaki. Oluvannyuma lw'okwabandoningibwa ne bannansi okubanga bannansi balaga obutali bumativu na mize gyabwe egy'obuli bw'enguzi. Tujjukira bulungi saaga yaliwo Mafias Mpuuga yakukumpanya miliyoni 5 saako ne banne miliyoni 4 ebyatambula ku social media saako n'eggwanga lyonna okwetoloola wamu. Kino nno tekyaleka Mpuuga kyekimu kubanga kyekyamuviirako okubanga ayawukana n'ekibiina kye ekyali kimuleze ekya National Unity Platform saako n'okubanga atandika okwatakinga President Robert Kyagulanyi Ssentamu mukama we, ekintu ekyamusiza ddala wansi. Mpuuga teyalowooza nti nno embeera enaafaananako weeti ne Abed Bwanuka. Jjukira nti nno mbaaniriza mu kibiina kino baali baakava mu kibiina ekya Democratic Party ne baanirizibwa mu kibiina kya National Unity Platform ekikulirwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Naye okuva ebakivaamu nga bafunyemu obutakkaanya nga bamenya amateeka agagobererwa ekibiina kya National Unity Platform, balabiddwako nga bajja balumbagana ekibiina ekitebe, naye kaakati babuliddwako ewaka ne mu kibira batandise okwejjusa. Mpuuga yalabikibwako ng'ayagala kuyingira kibiina kya NRM, eyo n'alaba nga ajja kwokerayo n'amala n'akola ekibiina kye kye bayita Democratic Alliance. Kaakati balabiddwako nga bakuba pulaani, tetumanyi oba yaaki oba butya bwe bayinza okuba nga banywezaamu ekibiina kyabwe. Wabula tulaba ab'omukaga abamu ekibiina baakirekulira, abamu baamulekulira ng'ensonga tezaategeerekeka kiki ekyabaviirako bano okubanga baawukana ekibiina kye baali batonzeewo. Kati bwe njogerera bye basiba bikutuka. Bannayuganda kye mbamanyiiko nti omuntu yenna abakola ekikyamu basirika naye ate tebeerabira. Lwaki? Kubanga eggwanga lyabuzaabuzibwanga luli ng'amazima tegannavaayo, naye okuva Robert Kyagulanyi Ssentamu yavaayo amazima ne gajja. Tewakyali mukulembeze oyo gwe tugamba nti nno ono munnabyabufuzi yasoma wa masuuti era bitiibwa. Kati obukulembeze bw'eggwanga Uganda tebukyali bitiibwa, wabula bwa busobozi, capability na effort gy'oyina gy'ogenda okwongera ku bannayuganda, so si bigambo na bitiibwa. Era ndowooza Mafias Mpuuga mumulaba kyeyali si kyakyali kati. Ekiligase gye yali azimbidde ebbanga yagisuula akaseera buseera ng'alowooza nti asobola okubuukira wamu n'enzige. Olowooza otya ku mbeera y'abantu bano gye balimu? Ye ate oyinza bbawa amagezi kiggwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Yes, oli ku Yugi Updates TV kw'osinzira okuba ng'otuuliza ggwe mukwano gwange yenna ali eyo. Gwe nagambye agala otweyungako, agala okweyunga ku channel eno, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko okoonene mukadde. Temwerabirako na mukadde kubanga akadde ako mukwano gwange gakuyambako nnyo okuleetera notification message bwe waba nga waliwo information yonna gye tutaddeko. Ate buli w'osubscribing obeera otufollowinze, kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kuba ng'okifuna ggwe mukwano gwange. Leka okeepingwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwali eyampuliriza. Abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali e Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali Canada, abali mu South Africa, nammwe abali mu ndwana Kenya, nalekaani menyani, nammwe abali mu Asia matumiddeko nnyo, mwe bali kwekuumira ku Yugi Updates TV. Mwe mbeezezzaawo amayengo gano aga Yugi Updates TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu, wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi ery'ewamu nsobole okubeebaza. Mwebale kuyimirizaawo channel eno, mwebale mwabajja naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo. So muna batajjangako mu comment section, mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe, mutangaaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines e Kenya
nawe nkutumiddeko ennyo naye jangu mu comment section oteese toteekako buteesi linnya lyo mujje mu comment section mwe abasharinga aba likinga namwe abasubscribinga mwe muyimirizaawo amayengo ga channel enamba y'essimu gye mbateeredde awo ya noti 726 noti emu 679 eyo enamba ya WhatsApp eri mu kimyufu ye namba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe mukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe ng'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaaza ogikulangira eyo namba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobole okuba nga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza nengenda mu maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda mu maaso mu ggwanga naddala ng'akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde kati buli muntu alina kubeera vigilant olina kubeera bulindaala oleme kutunda mwoyo gwo mukwano gwange waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'M1,1500 sukaali gwe beera ng'omanyi akaseera wekanaatuuka akakuba ballot paper beera nga manyi omuntu ogwogenda okuwa gwogenda ottiikinga gwe gwolaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo gwolaba agenda otwala eggwanga mu maaso bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino newankubadde obwavu babubalumizza mutya totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono wabula saasira ku ggwanga lyo osaasire ne ku zadde lyo osaasire ne ku future weenaabeera lowooza ku by'emu maaso weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebyo tabakwatako nga tebikwatako naye ensobi yonna yonna ekolebwa eiza relative sengaawo maamawo kojjaawo biyinza otutuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko ate olaba ebikwatirako biyinza otutuuka esa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe mukwano gwange ali eyo so kyenva nkubiriza baganda bange mwenna abali ku Yugi Update TV ogenda maaso n'okusharinga information eno baganda baffe beebereremu ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga babeere nga batambulira ku mazima nga bayimirira ku mazima nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba bw'atalaba kigenda mu maaso nkakasa obeera muzibe ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimutyemula omutima kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino so nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno osobole okuba nga oli kalabalaba w'oyo ku biki ebigenda mu maaso obakubirize n'omubakubiriza waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso mubaagaliza subscribinga ku mikutu gino bategere ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo wabula mbaagaliza olunaku olulungi mubale kwekumira ku Yugi Update TV mubatana subscribinga mugere maaso n'okusubscribinga mbaagala nnyo era mweraba.